بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسر فرغب في الآخرة. أحمده على أمور اللذيذة والشائكة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر فكل النفوس له ذليلة عانية. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرًا وعلانية، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلمًا بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم نسبًا على اليقين، وعلى جميع آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسوكر الدلا نحمده سبحانه وتعالى، تمتندرز الله سبحانه وتعالى ونشكره جل وعلا، نتميز الله سبحانه وتعالى على نعمه تتلى أو على نعمه تتوالى أو على نعمه التي لا تزال تتلى. olw'ebyengera bye Allah ebigenderera minha nga mu byo atuwadde ekyengera ky'okubeera nga tuli basiraamu, oluvannyuma lw'ekyengera ky'obulamu yenna Allah gwawadde obulamu bunaamufuula nga musiraamu. Gamba nti alhamdulillah okubeera nga nze naawe oli musiraamu. Bangi Allah abawadde obusiraamu, bangi Allah abawadde obulamu, afwan mu bulamu Allah bwabawadde n'atabawa busiraamu. Nga ffe tuba tutunulira bino ebyensi, oluusi osanga n'omusiraamu abeegomba, osanga omusiraamu akuba emimiro, senga nzaali makaago, senga nzaavuga emmotoka eyo, senga nzaayina omulimu bwe gutyo, ye nga alaba nti oli wabbeeyo okusingayo omusiraamu. Ekyo nno tekisoboka. Allah okuwa obulamu n'akuwa obusiraamu aba akuwadde ekyengera ekinene ekitalina kikyenkana. Abantu obusiraamu babuvuddemu olw'ebigendererwa by'edduniya, umuru duniyawiya addani'a, olw'ebigendererwa by'edduniya ebyawansi ebinyoomoofu. Bali basahaba kasumba, olwaleero mbundawula bamweya na kasumba. Gwe ng'omukkiriza, ng'omusiraamu okiyigamu ki, okifunamu ki? Allahu akbar. Simanyi bwe bukeera nga naawe ofuuse endiga, simanyi bwe kiyinza kubeera. Nsaba Allah kitutaase. Kisobokera ddala mu hadithi emu Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti omusajja oba omuntu asobola okukeesa nga mu'min, nga mukkiriza, naye agenda okubuwungeeza, bugenda okuwungeera nga takyali mukkiriza. Kyova olaba muzimu ku dduwa ze yayitirizanga nnyo okusaba omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, yagambanga nti ya muqalliba alqulub, owange gwe omukyusatuusa w'emitima, kubanga summiya alqalbu min alinqilab, gwatumibwa omutima gukyukakyuka n'embeera. Kati nabbi yasabanga nyinaga nti owange gwe omukyusakyusa w'emitima, thabbiti qalbi ala dinika, nywereza omutima gwange ku ddiini yo. Musiraamu yalisaanye okukisaba, weesimenye okuba omusiraamu. Saba Allah kituttireko, saba Allah atuwangaze bw'ate era kituttireko. Baganda bange b'ebitiibwa, tutye Allah subhanahu wa ta'ala, tumutye Allah fi kulli hiinin wa fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Wonna w'obeera ng'oli, ebbanga lyonna, ebiseera byo byonna byewemu okutya Allah.
kituufu tulina obukendeevu bwaffe ng'abanadamu, naye amazima gali nti fuba nnyo almu'minu ayitibwa omukkirizo wannama ddala alladhi yarju liqaa rabbahu subhanahu wa ta'ala, ayina essuubi nti obudde bwonna asisinkana Allah we, yuhasabu nafsahu kulla yawmin wa layla, yeebalamu omwoyo gwe kiro na misana, alabe butya bw'ayimiridde ne Allah we. Mulinga alina okweraliikirira, alina endowooza egamba law yalqa rabbahu fi dhalika alhin, singa asisinkana Allah we mu kaseera ako kaalimu, yeebuuza nti eno embeera enampisaawo oba enantwazisa mu muliro gwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba omukkiriza afaananako bw'atyo, ne bw'aba alina ezzambi lyakoze tabanga atali mukkiriza. Nabbi yagamba nti omukkiriza yenna bw'akola ezzambi mu hadithi entuufu, singa agwa mu nsobi n'abaako ensobi gy'akoze, yagamba nti abanga qa'idun tahta jabalin, abanga omuntu atudde wansi w'olusozi ng'atya nti obudde bwonna lusobola okungwera, alina ezzambi lyaguddemu, buyinza okubeera bwenzi, kyonna kyaba yakoze ekyonoono, kati aba atya nti obudde bwonna ayinza osisinkana Allah mu mbeera eyo. Nabbi n'agamba nti wa amma alkafira au almunafiq, naye omunanfuusi oba atali mukkiriza, ye bw'akola ezzambi, yaani alirabanga kadhubaabi, libanga enswera, waqaa fi wajihihi, ezze neegwa mu kyenyi kye, fayaqulu la ha, fayaqulu ha la ha, nakubawo nkube bw'ati, agamba bugambi nti ha, akikuba obukubi bw'ati, yaani yamanyira amazambi. Wekuba kwenda alhamdulillah, abaganda abenzeeko, abasomaali abo omubuuza kukolagana n'abasomaali alhamdulillah, abenzeeko, abakyotala, abasoga wa hakadha n'abalala, yaani ng'akoze amazambi tagalinamu buzibu. Hakadha yakunu ghayra mu'min, bw'atyo bawangala atali mukkiriza. Naye omukkiriza awangaala nga yeegendereza Allahu subhanahu wa ta'ala. Embeera gye tulimu si nnungi, naye puroguramu yali etuweebwa dda alhamdulillah, naye ekituufu ekirungi ne bwe nkoma wano mba nzize mba ntuukiriza. Allah yangezesezza naye mba ng'obulamu si buki, si bulungi, naye alhamdulillah twebaza Allah tusobodde okujja ne bwe mba nkomyawo era mba nkoze ki, mba ntuukiriza. Naam, fi hadhihi daqaiqi almadudaati, dakiika ennyimpi nyimpi era entono ennyo ezituwerebbwa Seeka Muhammad ono, manyi ono mukwano gwange ate musomesa wange, antudde wano mba n'obweraliikirivu bw'amaanyi, nyinza okusoma hadithi ennafu, oluusi nga mawdu'u, mba n'okweraliikirira kw'amaanyi, n'abo walimu abalala abali mu kifo kino eky'ekitiibwa, barakallahu fiikum. Mbeebaza Seeka Radam, alhamdulillah ssebo, saba Allah akwemu obulungi, na bonna abazze mu kifo kino eky'ekitiibwa, omukkiriza bw'ati bw'awangaala, ge mazima matuufu. Kituufu osobola okubeera nga bibagenda osumisaako bimanyi, kubanga bakwata omuzindaalo guno tulimu emiteeko 3. Nsobola okujja ne nkukwata wano nga bwendi, naye nga waliwo abali wansi awo abansinga, era ekyo fala shakka nga weebali. Ekyokubiri kyekyokubeera nga basobola okubeerawo be tuli mu levo y'emu, era fala shakka basobola okubeera nga bakola ki, weebali. Owokusatu asobola okubeera nga oluusi tumusingako mu mbeera bwetyo, naye ffenna abasatu tufunamu. Oyinza okubeera nga obimanyi, omwalimu asobola okwogera ensonga naye ng'omanyi gy'agenda okufundikira, ng'omanyi bulungi gye bigenda okuggweera, gy'atandikidde olabyeyo ne gy'agenda okufundikira omanyiyo. Tugenda kwogera ku mirimu emirongoofu, ku mirimu emituufu, oba tugituuma emirimu emituufu, si emirimu emirungi, wadde nga nakyo kituufu. Abani batugamba laisa bikulli khayri bisahih, si buli kirungi nti kituufu. Kati tugenda kulaba ku mirimu emituufu katono nnyo insha Allah,
kiki bayita emirimu emituufu. Emirimu emituufu buli kigambo kyonna era buli kikolwa kyonna nga Allah akisiima tabaraka wa taala guba mulimu mulungi era guba mulimu mutuufu, ng'omukkiriza akubirizibwa okubeera nga agukola. Kasaabeera nga gulimu obukwakkulizo buno wammanga bubiri. Ekisookera ddala omulimu ogwo nga gulimu ikhilaas, ng'agenda kugukola ikhlaasan lillah, ku lwa Allah. Akakakkulizo ak'okubiri kagenda kubeera almutabaa, okubeera nga agoberera omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, kuba nabbi yatugamba man amila amalan laisa alaihi amuruna, yenna akola omulimu gwonna nga teguliko njigiriza yange Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, egamba nti fahuwa radd, yani marududun alaihi ghairu maqbul, gumuddizibwa tegukkirizibwa. Kakati omulimu gwonna omutuufu gulina okubeera nga gulina obukwakkulizo bubiri. Akasooka gulina okubeera nga gulimu ikhilaas, akokubiri gulina okubeera nga tugoberera omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Afwan, emirimu egyo emituufu oba emirungi bwe tunagyekwatako, twajje khutuba eno mu kitabo kya Sheikh Fawzan, khutabu mimbariya fi munasabati al-asriya, yagamba nti abange bantu mmwe wa'lamu mumanye anna al-a'mala as-saliha, nti emirimu emirungi emirimu emituufu hiya hasilatu al-insani allati yakhruju biha min hadhihi ad-dunya, gy'emirimu omuddu gyagenda okufuluma nagyo edduniya. Yani buli mukkiriza, buli muntu yenna yeetaaga emirimu emituufu gyagenda okufuluma nagyo edduniya. Wayatarattaba alaiha masiruhu fi l-akhira, era Allah kwagenda okubeera nga asinziira, okubeera nga alaba enfundikira y'enkomerereyo egenda kubeera nnungi oba mbi. Allah agenda asinziira ku mirimu gyo. Kyategeeza Sheikhi nti Allah senga akujjulula, ogenda kugenda n'emirimu, ogenda kugenda n'emirimu gyo, ebisigadde ogenda kubireka. Kyetugenda okugenda nakyo gigenda kubeera mirimu gyaffe. Kyagira mu hadithi entuufu, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba yutbi'u al-mayyita thalathatun, omufu senga omuntu abanga afudde agoberezebwa ebintu bino bisatu, bimugoberera bimuwerekerako. Naga nti ahluhu, ekintu ekisooka be bantu be. Naga nti wamaaluhu, n'ebyobugagga bye oba n'emmaali ye. Naga nti wa amaluhu, n'emirimu gye. Bye bintu bisatu ebikugoberera. Emirimu gyo, yani ekisooka bantu bo, emmaali yo, n'emirimu gyo. Nena biraga mu hadith fayaruji'u ithnani, bwemala okutuusa eri ebibiri bidda, wayabqa wahidun, ekimu n'osigala nakyo eri. Oba nkozesa ebigambo ki okunnyonnyola ensonga eno ngitegeere naawe ogitegeere? Bannange, omulamwa guno bwe nali ngutunuulira saagutegekera mmwe mwekka, wabula tamannaitu an udhakkira nafsi wa iyakum, neegomba nnyo okujjukiza omwoyo gwange nammwe, kubanga ffenna kitukwatako. Twetaaga emirimu gye tugenda nagyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'agamba nti yaruji'u ahluhu wa maaluhu, abantu bo, bakyala bo, abaana bo, mikwano gyo, abakozi bo bakomawo n'emmaali yo, ebitiyo n'enkumbi bye weegulira babikomyawo, tebayinza birekayo, tebikyali bibyo. Nabbi n'agamba nti wayabqa amaluhu, naye emirimu gy'osigala nagyo mu kabbuli. Emirimu egyo huwa rafiqu l-insan fi qabrihi, gye gigenda okukubeesabeesa mu ntaanayo. Naimun bihi in kana salihan, ogenda kubeera mu byengera senga emirimu egyo gye wakola gyali mituufu, gyali mirungi. Ate aw adhabun bihi in kana sayyi'a, ogenda kubeera mu bibonerezo singa kana akutanda n'osinkana Allah ng'emirimu egyo gyali mibi, nga si gyegyo gye yasomesa omubaka Muhammadun
sallallahu alaihi wasallama. Hadithi ya bali majijjamu byokuyiga bingi. Bwofa mu bufunze ebisigadde tebigenda kukugasa, ekigenda okukugasa mirimu gyo. Waliwo hadithi endala ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم يقام ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء تري يمد كابيرو مزانا كابيراني oba mugagga oba mwavu oba ani okujjako ng'alina banfanfe basatu naye mu bufunze banfanfe aba basatu Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba fa khalilu yaqul waliwo mukwano ogusooka gukugamba ana ma'aka musiramu ndi naawe jamada ndi naawe hafsa ndi naawe fakhudh ma shi'ta jamunze kyobo yagadde wada'a ma shi'ta oleke munze kyobo yagadde. Nabbi n'agamba nti fadhali kamaluhu eyo ye maali zo sente zoyina zikugamba nti nkozesa kyoyagala bwoba nkozesa birungi alhamdulillah bwoba nkozesa bibi gwamanyi. Nabbi n'agamba nti wa khalilu yaqul omukwano ogwokubiri gukugamba ana ma'aka ndi naawe haythu dakhalta mu mbeera yonna bw'onaaba oyingidde yani gukugamba nti ndi naawe idha ataita baba almaliki bw'onaatuuka ku mulyango gwa kabaka taraktuka ngenda kukulekaawo waraja'atu nkomewo. Nabbi yali ategeezaamu eky'omulyango gwa kabaka yali ategeezaamu kaburi nti emikwano gy'oyina waliwo omukwano gw'oyina nga gukugamba nti ndi naawe naye bw'onaatuuka mu kaburi nga tugenda kukuziika nze wengenda okukomawo nkomewo. Nabbi n'agamba nti fadhalika khadamuhu wa ahluhu abo bebakadaama bo oba bebakozi bo n'abantu bo ye mukyala gw'oyina ye mwami gw'oyina be baana b'oyina be bakozi b'oyina bakugamba nti tuli naawe ne bwe kanaatuuka akaseera k'okukuziika k'okukuteekayo mu kaburi tugenda kukoma ku ntaana ffe tudde tulye emmere yaffe. Nabbi n'agamba omukwano ogwokusatu gwe njagaddemu n'agamba nti fa khalilu yaqul guno ogwokusatu gugamba idha ataita baba almaliki bw'onaatuuka ku mulyango gwa kabaka omulyango gwa kabaka tugulabye kaburi bwe tunaakutuusaayo mu kaburi tugenda ngenda kubeeranga ana ma'aka ndi naawe haythu dakhalta wa haythu kharajta mu mbeera y'okuyingira n'ey'okufuluma tugenda kubeera babiri. Nabbi n'agamba nti fadhalika amaluhu egyo nno gy'emirimu gyo ekiraga nti twetaaga emirimu ekigenda okubeeranga kitaasomwa n'Adamu yawma alqiyama gy'emirimu gy'emirimu gye yeekoleddewo ekigenda okutaasa okuntaasa gy'emirimu gye weekoleddewo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Ekiraga nti baganda bange bitiibwa eddunya tugibeereko naye tumanye nti tugiriko kaseera. Olw'ebigambo bya Imaamu Ahmad yagamba nti addunya daaru amal eno eddunya kifo kya kukoleramu mirimu mirungi egyo Allah gyayagalira ng'agisiima wal akhira daaru jaza naye eri ku kiyama terikola kifo kya kusasula mpeera. Naga nti faman lam ya'mal huna yenna ataakole mirimu mirungi wano nadima hunaka agenda kwejjusa nga atuuse eri. Kyekigambo ekitera okwogera nti ma min mayitin teri muntu yenna afa illa nadima okujjako nga yejjusa. Yaga nti wa inkana muhsinan bw'abanga badde mulongoofu ng'akola mirimu mirungi kyeyejjusa agamba nti kale senga nnakola ebisingako wano. Ate wa inkana musian senga abanga abadde akola mirimu mibi yejjusa n'agamba nti kale senga nfudde nenenyiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiraga baddu ba Allah bitiibwa idhan baganda bange bitiibwa twetaaga emirimu emirungi wano wetuli wano hadhihi dunya mamarru ene dunia kifo kya kuyitako buyisi faghtanima dara mamarri kwesa kino ekifo ekyokuyitako obuyisi li hayatin mustaqarru nga weteekerateekera obulamu obw'olubeerera biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Sheikh Uthaymin yayogera ebigambo bino yaga nti yambaghi lil insani al-aqil kigwana eri omuntu omugezi ayaghtanima umrahu bisalihi al-a'mal okubeera nga obulamu bwe abukozesa okubeera nga akoleramu mirimu mirungi mirimu egyo Allah gyayagalira nga agisiima.
yagaa nti omuntu omugezi bw'atyo bw'alina okuwangaala okukozesa obulamu bwe okubanga akoleramu emirimu emirungi liannahu sawfa yandamu idha jaahu almaut kubanga eriyo akaseera kagenda okwejjusa senga okufa kunaamujjira naga nti in amda saatan min dahrihi la yataqarrabu biha ila allahi azza wa jalla senga ayonoona essaawa yonna nga tagikozesezza kusembera nayo kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kulli sa'atin tamdi alayka wa anta la tataqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala buli ssaawa ekuyiseeko n'ogyonoona n'otakola ekyo kigenda kukugasa wano ku dduniya oba ku akhira yagamba nti fahiya khasaratun yeyayitibwa loosi yoyo aba akoze loosi naga nti natuwa amagezi naga nti fantahizi alfurusata bisalati wa dhikri wa qiraati alquran gwe bali baawukaneko bwekozesa obulamu Allah bwakuwadde obeere ng'osomera mu Qur'an oyiga okusomera mu Qur'an osaaliremu essalazo otenderezemu Allah wahakadha n'emirimu emirala emirungi egimanyikibbwa ekiraga nti baganda bange babitiibwa tubeere nga twebereramu biidhinihi subhanahu wa ta'ala bwe tuba nga twagala okwesiima nga tutuuse mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala obudde bwaffe ndaba tuyinza okukomawo insha Allah mu ddakiika nga 5 nfundikira mbagamba wano ku dduniya we tuli buli wobanga oli mulamu bannange ekiyitibwa obulamu kakisa ka bbeeyi eri oyo akakozesa mu nkozesa entuufu senga nkata twabanga naye mu zino program senga nkata senga agenda kujja asomese wallahi tebayinza mumma muzindaalo yali munyenye ya umma Allahumma ghafir lahu warhamhu Sheikh naye Allah yamutwala olwali n'omugamba nti avunuleyo aya emu tayinza givunula baseka muzaata n'omugamba nti baaka hadithi gy'otuwa naye bannafu tayinza gituwa kati ebyokukola byaggwaawo be yakolanga ali wano kati byaliko eri goleza myaka emeka gyagenda okumalawo myaka emeka gye ngenda okumalawo nze naawe bannange edduniya tugireke Imam Shafi kye yagamba tazulu ani dunya fa innaka la tadri enensi giveeko togimanyi idha janna alayka al-layali hal ta'ishu ila al-fajr edda dunya gobo osubira nti obuwungeza tolowooza nti onaabukeesa nga yesomesa hadithi y'omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ya ibn Umar eri mu kitabo kya Imam Nawawi ndoza 40 ne mu Bukhari mweri nabbi gye yagamba nti wakana ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul yagambanga idha amsayta fala tantadhiru as-sabaha bobuungezanga nga bwe tubuungezezza olwaleero tosuubira nti onaabukeesa ate wa idha asbahta bwe tunaabukeesa fala tantadhiru al-masaa tosuubira nti tunaabuungeza kiki olwo wakhudhi min sihhatika al-mardik kwesa obulamu bw'olina bugenda kuyambako ng'olwadde simanyi oba balimu obalaba Sheikh Hamza Bakhari talimu Allah amuwonya amusuuse naye namulabye gye baamututte ebweru eyo okumukolako ningala musajja yasomesanga atambulira mu kagaali baamututte era ennaku ezo nabadde nga atambulira mu kagaali kati obulamu osobola okubanga obuyina era asobola okukulekera Allah n'atakutta naye n'akuggyako obusobozi obw'okujja mu darusu ekyo kimu n'akuggyako obusobozi olw'okujjanga mu jamaa n'akuggyako obusobozi obw'okusaala ng'oyimiridde ng'ogenda kusaalanga ng'otudde bameka Allah baaleetedde endwadde bulamu tubulimu baganda bange ab'ebitiibwa bigambo oluusi bitera okubeera biddiriŋŋanwa ne tubimanyiza amaaso ne tubimanyiza amatu ne tuba nga twabiwewula naye ebigambo bizito baganda bange eri akaseera eno entebe nga sigenda kugiddamu gituulamu eri akaseera bwengenda okwawukana ne Sekamalunguti bwengenda okwawukana ne mukyala wange n'abaana bange nga wallahi olunaku lwe bantutte nga kyekino ekiro kyange kyengenda osooka okusula mu kabuli nga teri kudda nga ne banaakuba essimu senga agikubye ayambibwa n'ebaako bajja mugamba ekigambo ekyo nti tewamanya Allah yamujjulu akaseera kajja gye ndi kajja gy'oli mu mbeera nga weeyagala ne bakyala bo musanyuka mukola mutya manya nti eri akaseera kogenda okujja nga teri ssimu egenda kuddamu kukubirwa eri akaseera kogenda mu tawuni naye nga togenda kudda nga we kuli bakudda bagenda kuzza bakusitudde kaseera kazibaako bannaye tukalowoozeeko
akaseera k'okutunaaza obadde weenaaza obadde weeyambaza bagenda twambaza ne wuzu tugenda kugikufunisa kaseera kazibu baganda bange tekeetaaga mukyala tekeetaaga mwami tekeetaaga ssente zonna keetaaga mirimu mirongoofu ogenda gikola ddi ogenda gikola ng'oli wano Imamu Hasan al-Basri yagamba tufunikire n'ekigambo kye yagamba nti ad-dunya 3 ayyam ene edduniya ogiriko ennaku ziri 3 zokka oli ayinza okyebuuza nti ate nga nyina emyaka 3 ye yabinnyonnyola bw'ati yagamba nti amma amsi faqad dhahaba bima fihi yagamba nti olw'eggulo olwo toddamu nakulwogerako ebyalo byayise bw'oba tewasadde eggulo tewasaddaasa eggulo Qur'ani tewagisomye ebyo birekerwa ayise olwo naga nti wa amma ghadan naye ate olw'enkya falaallaka la tudrikuhu toyina ssuubi nti lunaakusangawo nabakulu nawo si lulwo naga nti walyawumu naye luno olwali lwe tulimu fa'mal fiihi kati koleramu n'emirimu emirungi lwe lulwo lwolabako abaganda bagamba nti gwe waalabyeko ye muki mwana kati lwe olina okukoleramu la tuakhir amali lyawmu ila ghadi tokereesanga omulimu gwonna omulungi gw'ofunyeko obusobozi togenda gukola nkya Imamu Bukhari yayogera ebigambo ebyo rahimahullah tokeerewa kasita ofuna furusa lwaki olunaku luggwako nga tosomyeko ku Qur'an al-Karim lwaki olunaku luggwako nga tolina sunna gy'okozeeyo lwaki olunaku luggwako nga gwe tolina kyokoze nga wabula kyokoze ekyamaanyi ojeemedde bujemezi Allah subhanahu wa ta'ala okozeddemu mazambi oyendeddemu baddu bamala obudde ku masimu kuno ng'ali kuno atenda bakazi balina nnyashi ali kuno atenda baana ng'ali mu kukola mazambi naye nga ye yeewaana bulamu olunaku alumazeeko bw'atyo nga n'enkya ajja kubeera bw'atyo baganda bange bitiibwa waman aasha alfa wa alfaini fala budda yasiru ila dhulumati alqabri byaliga bya Imam Shafi n'obuwangala emyaka 10 oba 12 kyaddaaki ogenda kujjizibwa mu kizikiza kya kaburi kati fuba nnyo okubanga okozesa obulamu buno Allah bw'akuwadde ojjemu ebyo ebigenda okukugasa ng'osinkanye Allahu subhanahu wa ta'ala bo abaana basomesa eddiini kubanga gyegimu ku mirimu emirungi twaligirabe nabadde nagitegese naye obudde tebutusobosezza naye mugimu ku mirimu emirungi gyegyokubeera nga abaana bafaabo abaana mulimu mulungi kyobalaba Allah yagamba nabbi Nuhu alayhi salam namugamba nti mutabani wo si mulimu mulungi mu hadithi nabbi nakikakasa naga nti omwanadamu bw'afa emirimu gikutukawo okujjako emirimu 3 mulimu omwana omulongoofu muzadde ali wano omwana wo mulongoofu okakasa wonaafa n'omusinkana ddala mulongoofu kibuuzo ekyo nkikulekedde biidhinihi subhanahu wa ta'ala tutandike kati okukola emirimu egigenda otugasa bino ebyedduniya omumanyi omayitibwa Yahya bun Mu'adh rahimahullah yaga nti musibataani lilabdi fi maalihi inda mautihi omuntu afuna emisiiba ebiri mu maali ye mu kaseera nga afudde ekisookera ddala yaga nti yukhadhu anhu kullu emugibwako yonna aba takyalina kikye wadde essaawa kyobalaba mu busiraamu omuntu bw'abanga afudde tumugjamu mangu engoye ze abaali basomye kitaabu eyo tumugjamu engoye ze lwaki nti abafu abamu batera okuzimba ne bava mu saizi yaabwe ne bazimba kati bamugjamu engoye ezo aleke kuzimbira mu bitali bibye kubanga tezikyali zize kyola tuzimugjamu aleke abamu bono n'emaali yabamulekwa emaali eba yabamulekwa kati gwe tebikyakugasa kebeere essaawayo kekabere kaweta tekakyalikako yukhadhu anhu kullu omusiiba ogusooka byonna tubikujjako ate bw'onaatuuka maaso ga Allah wa yus'alu anhu kullu agenda kukubuuzibwako wabijjawo wabisaasaanya otya wejjiremu nga tetunnabigabana byonna byokola goloza byali by'abaana bo mikwano gyo n'abaana bayinza obutabifuna ab'ekikanga batabuka ng'ofudde balanika okuyiyayiyaawo abaana abamu ne babatuma bamu lutadi gwe togenda kufuna ku mali ya kitaawo wakakomawo mu busiraamu bogera ebintu biba bingi ebimu ne bibulankana kati twejjiremu insha Allah gyegino emirimu egigenda osigalawo ilimu eno ey'omugaso baganda baffe barabuda nsaba Allah babimu obulungi n'abalimu baffe batusomesa nsaba Allah babimu obulungi naffe abayizi nsaba Allah atuwemu obuki obulungi Allah agamba nti faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara konna noba onakola akalimu katono bwe kati kalinga an atom
ogenda kasasula maaso ga Allah. Allah agenda kuwa empeera yaako. Kati gonna omulimu gw'olabanga mulungi gwe gukwate tota. Bwe kuba kulabirira mukyala mulabirire, tomulabirira kusiima. Gwe mulabirire ng'omanyi nti omulabirira Allah agenda mukubuuzaako genda kifunamu empeera. Bwe baba baana kola lillah. Bwe kuba kusaddaaka kuwa bantu kola lillah. Twebaza abafamilia ya Agise Kimwanyi, saba Allah bayimu obulungi. Omuntu n'akuwa n'oleta darusu neetuulawo bweti, ate n'atakomaawo n'akuwa n'ebigenderako. Saba Allah bayimu obulungi. Abo nno be baabala. Ffe tumanye yabala mbuyo ayinayo takisi ze, ayinayo emizigo gye, ayinayo baasi ze. Omusajja yabala yeeteekerateekera obukadde bwe, ayinza n'obutabutuukamu. Gwoza baba butuusemu agenda bumala mu myaka emeka nga Allah mujjuludde. Eyabala olubala olutuufu yo yakakasa nti ne bwali baafudde ayina emirimu gy'agenda okufunamu. Kenkomaawo inshallah. Saba Allah message eyo agitekemu omukisa etuuke, engase nammwe bagase. Eba biseredde ku lulimi ebyo famina wa mina shaitani tebiba byaffe tukikoze mu bugenderevu. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amanya asigadde Ma'ruf Yusufu Kaoya inshallah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tumwebaza barakallahu fik. Jazakallahu khair.